mweyembeera tewali kintu kirala n'ebino byonna okulonda nina kugamba kabeere Kyagulanyi akimanyi kyoludula babuzaabuza bakitegedde ebyo byonna byakwagala kubuzaabuza kugamba nti kiki bakusinze mu kulonda nakyo naye nze nkubuulira awo tewali opposition okuva jona luli opposition yakoma mu 9-6 abaaliwo baabalonda okiwulira so ono Kyagulanyi bwe yazze politics ne dynamics byakyuse byonna era obutiitizi n'obutakkaanya buli mission yonna gye bagezezzaako egaanyi babadde ba planning okukola kupdita neegaana kubanga baagaana okukkaanya oludda olumu lwagala muwozi waabajje oludda lw'abakuteesa lwagala mwana waabwe oli lwaboogo yabajja balina obutakkaanya ate waliwo batumukunde nabo tebakkiriza eyo neebalema kuba balaba bayinza okuteekawo ate neebaviigiramu obuzibu ne baagala okulangirira state of emergency babadde bagireeta wiiki eno yagaaniddewa ti singa olangirira state of emergency era kikuzzaayo ku kintu kyekimu Geneva laws zitegeeza oluvannyuma lw'emyezi 6 era state of emergency amagye gaba galina okuteekawo okulonda okw'abasiviliani kati era tekikola makulu emyezi 6 okuva kati era kiba kikulaga nti mu February oba olina okulonda kitegeeka byonna babigezezzaako tebibakolera kyenkugamba nti oyo omwana mumulaba ng'omwana omuteera yajja ng'omuyaaye naye abasinga dynamics nnyingi ate ebibi bya ddala nti amateeka bagamanyi ebyo byonna tobiraba bazanya kali ne scientific naki tebigenda kumalako European Union n'amawanga amagatte gagenda biyingiramu kuno okulonda tekubanga waawo mu byafaayo byonna kuliko amaaso ne kamera ez'akabi ezigenda okubeera awo gwokimanyi omwana campaigns abadde agenda okukola n'ennyonyi zibadde zigenda kujja atambulira mu helicopter naki ebintu byonna biri seeti bino byemuwoza mbu babba obululu babadde bagenda ne network bagijjeko satellite phone zaali zaagulibwa dda weziri zigenda otambulira ku bululu satellite phones oba oggyeko network oba toggyeko bisigala bitambula kacyanga bubanga bwa mindi mu bulijjo temumanyangako polling stations meka abalonzi babeera bameka sub counties ziri meka biki byonna details zonna ziri ku ngalo bweziti buli information yonna emanyiddwa kyenkugamba nti bulijjo beesijja asiba abantu ebbula ne mu mpigi ne mubulamu polling officer ne mubulamu akuuma obululu ne mubulamu kiki bulijjo ebintu tabigoberera ye kuba kimugwe weegendeza abo abasajja okumanya beesijje muyaaye ne banne ng'okimanya alina amakanda manene nnyo mu Buganda ne Busoga n'okusinga ewaabwe ng'okimanyi FDC erina BMP mu Buganda ne mu Busoga n'okusinga beeyina mu Ankole muzuukuke mulabe ebintu mubitegeere bano abasajja baasiba amakanda ate ne bagula amataka mu Buganda ne beesiba mu Buganda Besigye talikola kwekalakaasa waabwe akokola Busoga na mu Buganda Busoga na mu Buganda golooza lwaki mwe banafuya bakikola bakigenderedde okiwulidde so olwaleero njagala muzuukuke chansi yokka nakugamba yokka eriwo eri mabega wa Kyagulanyi oyo mwana simusiwa alina ba advisors abasinga obukulu g'omanya abantu abali e Bulaaya bagala kuwera miliyoni 7 abawaŋŋanguka n'abalala abali ku byeyo nga bannansi kati mumugenda mulaba nti alina basimanya na baani be batambula nabo atambula n'abayaayi alina abakugu alina abasawo alina abalooya alina ba investor alina baki oyo muvubuka gwe mulaba eggwanga eriba terifunangako mukisa omuntu n'abeera embraced e Bulaaya n'okwenkana Kyagulanyi bamuseveni bennyini nga bajja baalwananga ne batuuka n'okukyusa amannya gaabwe gwokimanyi Museveni yeeyitanga Kasimu sali musale lyamusigalako naye ye George Nkwanda naho amama mbabazi yeeyitanga Muhammad bw'olabira abasabani bantaliza omanyi lwaki beetuma amannya g'ekiwalabu kubanga baagendanga mu Middle East nga beerimba nti basiraamu ne bajjangayo obuyambi n'okujja ku Gaddafi obuyambi nga beeyita basiraamu Museveni yeeyitanga Kasimu kitegedde akamanya kageetumanga naye nga kiki kye baali nga banoonyanga international community kuba recognizinga na kubamanya ono omuvubuka byonna birina yalaba dda bonna baani n'okutuukira dda kumpi ne ba Trump bamumanyi erinnya lye limanyiddwa amanyiddwa wonna internationally
kati omuntu bw'atyo temuyinza mwepankako tewali muntu awo amwenkana actually muyinza n'okugamba nti oba kiki tewali muntu amwenkana era guno omukisa bwe gufa muli gwevuma emirembe gyonna kubanga omuvubuka yagenda okujja muyinza omunenya mugagga yajja mugagga kitegedde ate kyemeza tewabaddewo omuntu era kyovudula yabayita mu nkwawa kyekibalumya omutwe era kyekyagobya Besigye ku mulimu muzizo ntayagala kulaba ku Besigye lwekyo kubanga Besigye baali bamuteekawo kuzibikira buli opposition yenna abanga agolokoka waliwo ekiseera Museveni we yali atiira Nambooze we yali atiira oyo Winnie Kiza ow'Ekasese we yali atiira Lukwago babateeka wansi w'enkwawa ya Besigye yahandolaawo awe ne babazikiza gwokimanyi Lukwago yatunda ssuubi n'agiguza Salimu Sale trillion 5 n'ayaako basatu ebbiri n'agabana ne banne be basajja be muyina okiwulidde naye teyazikwata mu kashi yazikwata okuyita mu maama we Masaka so be basajja be muyina bajja baliira muli naye ono omuvubuka talyangako ssente yaabwe neegi era kyekibalumya omutwe okiwulidde kyekibalumya omutwe kyemeza ye muntu gwe mwetaaga essaawa yaleero bagwe twetaaga ekyetaagisa okukola abaamalawi baakimazeemu kye baakoze kugugumuka abantu emitwale 20 bwegati kugatta Kampala Mukono na Wakiso nga temuwedde nayo bantu ne begugumuka ne bagenda ku City Square ne bagamba tuva wano okuva wano ng'ovuddeko kyekyuka era eyo mission gyeraga noono omuvubuka akimanyi okiwulire era bw'abayita tabayita buyisi nti mugende mulonde naye nga mukitegedde okulonda spark abakimubalira baamugamba kikozese nga spark ow'eggulu kijja musitula ow'ekkalamojja kimusitule ow'embaale kimusitule ow'Arua kimusitule eggwanga lyonna lyake kitegedde lyake mbiro musimbe layini mugende muyimirire ku nguudo z'ekibuga mumugambe vaako bw'oba tovaawo tetuva wano ate attabameka ensi yonna ejja kuba kamera ezitaddeko tasobola kubatta tewakyali ayinza kutunuza mundu mu bantu bawera 10 mbu naye bakuba amasasi mwenna ne mugwa omulundi gumu oba bibiri kamera weeziri awo amawanga amagatte wagenda ositukira gamugambe ssebo muzze mukola ebikolobero kino na kino gwolooza lwaki agaana okutala okudawuni gwolooza lwaki agaana n'enkuŋŋaana nti wagenda kubeerawo campaigns kuba akimanyi nti abantu basobola okuva obuvi mu campaign ne bayingira street ne bagamba ssebo kiggwa leero wala kati yabyekengedde dda bitya yensonga lwaki afulumya abantu kati mu kibuga ayagala akendeza abataxi kyova olaba anyigiriza ababooda baagala ziwamba batya Salimu Sale yagala agabe boda zonna balimu na bano bakagame n'oyo mwenda then waliwo n'abalala baagala baziteekemu abantu abaabwe babeeremu nga bambega boda bagitte bagiwambe simirale ne taxi nga tosobola kugufuna mulimu gwa boda oba gwa taxi okujja nga bakwekeŋŋaanyiza nti gwani nzinze Seruma mwana wani nti era mwana waabwe baana b'abaana baabwe era gugenda fuuka mulimu gwa bbeeyi nga gwabwe mmwe mwenna bakaddeyideyi mufulume buli mulimu gwonna ogulimu omuganda oba omukinga olyamu bagenda gukujjamu we omunnayuganda omusuubuzi togenda kuddamu kukola okujjako nga mukoze amagendo gwe munnayuganda mubadde muleese financial base mujjukire nga Museveni ajja okuwamba baganda baffe bajjajjaffe baani baali ba peasant farmers. They used to have growers cooperative unions, they used to have banks. Chovola Museveni bwe yatufugasa n'atufuga kati now it has turned over. Ba bobiwine balina fortunes, waliwo ba BMK, waliwo ba Sebaana, waliwo baani abasajja beemulatinze kubanga njagala obagamba bana abasajja originally basiru bana abasajja mubalabe basajja kati nolabanga balamu aina business obanga meka nowulira ali Southern Sudan nowulira simanya alazewa nowulira alazewa balamu aina naye alina sente taina alina nego omwana ali mu kikuubo azanyisa milioni 2 wallahi osinza balamu fortune bana abasajja njagala obagamba bannange financial wise buli nsi ebeeramu bagagga baayo bwogende South Africa olaba buli tribe buli mungu alina kye yagikola taxes South Africa Johannesburg awo mulaba taxes ziri owned by the Zulus
toyinza kusanga musutu nga ina taxi ngaba abachi ngaba zulu ze balina bwe mujje Nigeria mulaba ba Ibu they are the rich they know business ne Uganda business element kino si tribe sibichi abaganda bamanyi okutetenkanya sente okitegeera kakati njagala okubagamba Museveni wamaze okutuggalawo ebyo byonna bwamaze okutuggalawo then lockdown njagala obagamba nti lockdown eno egenda maaso Uganda waliwo bad news lockdown eno eri Uganda waliwo bad news Museveni ya equipping abantu be ne sente kati mwe bannayuganda babadde ne business mwe bannayuganda bannakabala ababadde ne business Museveni yateeka aside 1.8 trillion covid ono bwe yajja Museveni n'agamba nti ekyayagaliza embazzi kibuyaga akoze eki asudde njagala bagamba lockdown ye Uganda tegenda kuvaawo kino njagala kukibagamba ababadde bagenze mukomeewo lockdown e Uganda tegenda kuvaawo kubanga bana abasajja baatuula wansi nabagamba wano nenzija nembagamba nagamba president wange nti refrain from engaging in covid activities nakugamba president wange Bobby nekugamba please namwe n'abantu ba people power buli lwe mwambala mask mu justifying Museveni to corona jali e Uganda mwalabya mwana ya mukyale yavuddeyo mu ddwaliro lye Masaka n'abalaga kye kigenda maaso nze nno gwe mulaba banzalira Masaka mu ddwaliro eryo mwe banzalira naye natuukamu Honorable Mathias yantambuza mu ddwaliro eryo nenkaba n'amaziga nenga twaliyitanga mulago